nkusaba n'obuwombeefu owulize obubaka bwa Ssabasajja. Obubaka buno bwa njawulo nnyo ku bubaka bw'azze aweereza eri bannayuganda. Bwennyamiza, bweraliikiriza, bulimu ebibuuzo bingi okusinziira ku bigambo bya Ssabasajja. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa gwe wenna munnange ali ku EKTV olutimbe gaggadde. Weebale nnyo, weebale ddala, kyokola kya ttendo nnyo okubeera ng'olindiridde ensonga zonna okwetolola ensi eno munnange zibeere nga zikutuukako awo wooli. Nze Eke Master, emabega w'omuzindaalo okulabika nga nkwanjulira ensonga zonna munnange. N'obuwombeefu nja kukusaba sooka vidiyo eno ogiwe ekigalo munnange omupya osubscribinge osobole okubeera ng'otambula naffe buli waaka g'otteekayo, olwo obeere nga tomusulwa munnange obeere nga obeera mumanyi naawe. Nkusaba n'obuwombeefu vidiyo eno ogiwulize bulungi nnyo. Nkuleetedde obubaka bwa Ssabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Obubaka buno yabuweereza eri Obuganda okwetolola Uganda yonna, kw'ossa bannayuganda bonna abali ebweru w'eggwanga Uganda, naye kasita mbeera nga munnange muli bannayuganda. Ssabasajja Kabaka yasiimye n'aweereza obubaka eri eggwanga lyonna erya Uganda oba eri ensi yonna. Munnange obubaka bwa Ssabasajja obw'omwaka guno bwawukanidde ddala nnyo 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 ku bubaka obw'omwaka guli ogwaggwa. Obubaka bwa Ssabasajja buno nkusaba n'obuwombeefu vidiyo eno tugenda gitandika, situnaba kubeera nga tugiyingiramu, tukyali ku nkokola zaayo, just tulengezaako nningize. Ngenda kukusomera obubaka bwa Ssabasajja. Nkusaba n'obuwombeefu vidiyo eno tegenda kubeera mpanvu, egenda kubeera nnyimpi, kubanga obubaka bwa Ssabasajja kasita mmala okubeera nga mbukusomera bwe nti sigenda kuddamu kwongerezaako kigambo kirala kyonna ku vidiyo eno. Nsoma busomi bw'obubaka bwa Ssabasajja, ebigambo bye nga bw'abiwandiise bwe ngenda okubeera nga mbikutuusaako wano ku lutimbe gaggadde olwa EKTV, mwana wa taata mwana wa maama. N'obuwombeefu nkusaba tuddemu vidiyo eno gimpere ekigalo tusobole okubeera nga tutambuliramu. Omupya nkusaba subscribinga okoone ne kade vidiyo ze tuteekayo munnange obeere nga tozisubwa, wano obeerawo ebyokuyiga bingi nnyo. Amawulire tusooka ne tugasengejja gonna munnange, bwe tumala okugasengejja ne tulondamu ago agasanidde okubeera nga gakutuukako eyo gy'oli munnange ne tugakuweereza. Kale ngenda kuyingira vidiyo yaffe. Nkusaba n'obuwombeefu owulize obubaka bwa Ssabasajja. Obubaka buno bwa njawulo nnyo ku bubaka bw'azze aweereza eri bannayuganda. Bwennyamiza, bweraliikiriza, bulimu ebibuuzo bingi okusinziira ku bigambo bya Ssabasajja. Naye ye bw'omala nkusaba n'obuwombeefu oteekewo komenti yo, obubaka buno oyizeemu ki? Era obubaka buno bwe omaze okubeera ng'obuwulira, olowooza Ssabasajja lwaki ku mulundi guno asazeewo n'awandiika obubaka buno nga bulimu ebigambo nga bino byasobodde okubeera nga aweereza bannayuganda? Ntandise. Mu nsi yonna ekiseera eky'okumalako omwaka kiba kya ssanyu na kujaganya. Ekiseera kye kimu tujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo n'okwetegekera omwaka omujja. Bino byombi byakwebaza Katonda olw'obulamu n'ebirungi by'atuwadde mu mwaka gwonna n'okwegayirira era atusaasire omwaka ogujja gutubeerere gwa bwanguzi n'emirembe. Kyetuva tukubiriza okukozesa obudde buno okwesabira, okutusabira n'okusabira eggwanga lyaffe okufuna emirembe egya nnamaddala gye tweyagaliza n'okujagaliza abalala. Ebimu ku biremesezza okubeera n'emirembe mu nsi yaffe be bantu okwefaako bokka, okwekkusa, okuba n'omulugube, obutatuukiriza bisuubizo byabwe, obutawa kitiibwa enfuga egoberera amateeka, n'okunyigiriza omuntu wa bulijjo. Bino bivaako abantu baffe okuzitoowererwa n'okufuna ebinubule mu mwoyo ne ku mibiri, okwevuma eggwanga n'okuggwamu essuubi mu nsi yaabwe. Bino bisingamya enkulaakulana. Nga tujaguza ennaku zino, kyetuva tukubiriza abantu baffe naddala abakulembeze ne bannabyabufuzi nti okukyusa embeera y'abantu baffe okuva mu bwavu, endwadde, obutamanya n'okubagazisa ensi yaabwe wabeerewo okwekuba mu mitima ate mu bwesimbu ku ngeri obuweereza gye butuuka mu bantu, ebintu ebireeta eddembe n'essuubi ewatali kukookoonya nga bwe tulaba ensangi zino. Twetaaga okuddamu okukubaganya ebirowoozo ku ssemateeka waffe, kubanga ensi n'emirembe bikyuka ate waliwo n'ebintu bingi ebitali mu ssemateeka gwe tugoberera kati, kyokka nga bikulu nnyo okusinziira ku nkulaakulana,
obuwangwa n'ebitundu abantu baffe gye bava. Bino y'ensibuko y'okussa ekitiibwa mu bukulembeze bwonna, enkulaakulana n'okunyweza okwegatta kwa Uganda yonna. Tukubiriza buli munnayuganda yenna okujjumbira enteekateeka za gavumenti ez'okujja mu bantu mu bwavu, okulondoola ebintu byonna ebikolebwa ensimbi y'omuwi w'omusolo, obutakkiriza mirimu yadde obuweereza ebikoleddwa obubi, nga muloopa eri abo abavunaanyizibwa. Tusuubira nti entegeka zonna zinaagabanyizibwa mu bwesimbu era zituuke ku muntu wa bulijjo. Nga tujaguza ennaku z'amazaalibwa ga Yesu Kristo okumalako omwaka, tujjukire nti endwadde omuli siriimu zeeyongedde. Twekubirize ku buyonjo mu maka, okugoberera endagiriro z'abasawo, okweyunira obujjanjabi. Tujjumbire okuweerera abaana baffe mu masomero, abavubuka obutalekerera bazadde baabwe abatakyesobola, n'abakadde abalala mu bitundu byabwe. Tubeere bavumu bulijjo nga twogera ku nsonga zonna ezinyigiriza abantu baffe. Tubaagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristo ag'essanyu n'omwaka omuggya ogw'emirembe. Ronald Mwenda Mutebi owookubiri Kabaka bw'atyo n'asayininga. Nze Eke Master ku lutimbe gaggadde olwa Eke TV. Obwo bwe bubadde obubaka bwa Ssabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri, onono nga Cuucu Magulu Nnyondo. Siina kigambo na kimu kye ŋŋenda kubeera nga nziramu, oba okubeera nga nnyongerezaako, oba okubeera nga nfumiitiriza nkinnyonnyole. Naye ggwe eyo gy'oli osobola okubeera nga oddamu n'owuliriza bulungi vidiyo eno, n'owuliriza bulungi ebigambo bya Ssabasajja nga bw'abirambise, omanye ddala muli mu mutima gwo oba mu mwoyo gwo weebuuze lwaki Ssabasajja obubaka obw'omulundi guno bw'aweerezza bubadde bufaanana bwe butyo. Mubaddemu ebigambo bingi nga Ssabasajja abisabise, nga bw'oba tofumiitirizza nnyo aga Katonda mu ggulu tosobola kubeera ng'obitegeera. Obubaka abusabise, bw'oba tofumiitirizza nnyo ebigambo ebimu kijja kuzibuwalira, kijja kukaluubirira okutegeera Ssabasajja Kabaka ky'abadde ategeeza. Ssabasajja bw'atyo bw'abirambise. Era bw'oba osobodde osobola okunterayo ku komenti n'oŋŋamba nti omanyi Eke, Ssabasajja Kabaka abadde ategeeza kino okusinziira ggwe ku ggwe ku ndowooza yo. Nze Eke Master, emabega w'omuzindalo ku lutimbe Eke TV, olutimbe gaggadde. Tugenda kuba tukwatagana mu akaddako, naye mbasaba n'obwombeefu mukwate bulungi ennaku zino tusobole okubeera nga tusigaza obulamu ne Ssabasajja atukubiriza, era ebigambo mubiwulidde. Mubeere bulungi akumata kumira mpeera, tukwatagane mu mwaka addako. I sign out for now. Bye bye.